نحمد سبحانه وتعالى ونشكره على نعمة التي أنعم علينا، ونصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أولغانا برونجي وتمازوك نكو الله تبارك وتعالى نوكو سبا الله سوك ساسرا ebyengira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tujja kulaba edduwa emu naye ng'ekungaanya ebintu 6, bintu wona biri 7 8, naye nga dduwa emu nabbi waffe Muhammadi yabeera ng'asinga okozesa buli lwabeera mu mbeera ng'emunakuwazza, alina enaku, buli yabeeranga mu mbeera nga oluusi yeeraliikiridde oba afunyemu okutya oba bagenda mu ntalo bwe bityo, waliwo edduwa emu ng'ekungaanya ebintu kumpi 8 nga mwe muli n'amabanja agayitiridde, mwe muli n'okubeera ng'omuntu akakkanyizibwa. Nabbi yagamba dduwa bw'eti, jagisomamu then tulabe n'amakulu gaayo, weena mpuliriza obeere ng'osobola ogikozesa ogyappulayinga mu bulamu bwo obwa bulijjo. Nabbi yagamba nti singa olaba nga amabanja mayitirivu, naye emu ku dduwa ez'amabanja, dduwa ez'enaku, ng'oli mu maziga owulira omutima tegutebenkedde okaaba, amabanja gakuyitiddeko ogwesezza emirembe, in grief, owulira ng'oli mu kuwankawanka, Nabbi n'akolesa edduwa eno, agamba nti soma bw'oti: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'i ddaini wa ghalabati rijali. Ebintu 8. Gamba nti Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'i ddaini wa ghalabati rijali. Njiddamu, Nabbi yagamba singa olaba ng'ennaku ekuyitiridde, mabanja gakuyitiriddeko, ennaku y'amaanyi, okuwankawanka kutebenkedde mu mutima, soma bw'oti. Era Nabbi waffe Muhammadi edduwa gye yasinganga okozesa buli lunaku y'edduwa eno gye mbawa. Nabbi yabeera ng'agikozesa olw'obukulu bwayo n'amakulu agagirimu. Nabbi yagamba nti gamba Allahumma inni a'udhu bika, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'i ddaini wa ghalabati rijali. Dduwa egamba amakulu gaayo, Nabbi waffe Muhammad yagamba saba Allah nti Allahumma, o Allah, ay Allah nkusaba, Allahumma, ay Allah, inni a'udhu bika, mazima nze neewogoma gy'oli, oba mazima nze neeshingiriza gy'oli, a'udhu bika minal hammi, omponye okuwankawanka, minal hammi, hammi kwe kubeera awo oli awo wankawanka, tutebenkedde mu mutima, stress mpitirivu, odda wano okyuka bw'oti naye nga n'otulo tetujja, kiro kiramba oli wa maziga. Kati Nabbi yagamba saba dduwa ti Allahumma, ay Allah nkusaba, inni a'udhu bika, ay Allah mazima nze neewogoma gy'oli, omponye minal hammi, omponye okuwankawanka, wal hazani, hazani huzuni y'enaku n'okunakuwala, saba Allah omponye okuwankawanka, alhammi okuwankawanka, wal hazani omponye n'okunakuwala, wal ajzi omponye obunafu. Ajzi waliwo omuntu ng'ali awo munafu, yena luyongoyongo, tawakoladde n'amaanyi addisanyi n'omuntu nakuba tuyagala wakukaaba, yena alinga agenda mu tooyi, yena ali awo bw'atyo. Kati Nabbi n'abeera ng'asaba Allah amuwe amaanyi, amuwonye obunafu, to be strong,
akuwonye weakness, waliwo omuntu nga nali awo fibo munafu yongo. So kati osaba Allah naye n'omuntu nakulaba nga osobola ogamba masha Allah wenamu kumaanyi agamba nti wal ajizi omponye obunafu wal kasali n'obugayaavu. Bantu bangi bagayala nabira nga alina obugayaavu kekube mu kuwandiika mube mu kutambula osobola omulindira esaawa 2 naye nga just aliwo wali kumaliriza kantu katono kati kugenda nakulwisa n'omuwa akalima akakole n'amalako saawa 4. So nabbi nagamba nti saba nnyo Allah akuwonye obugayaavu laziness eri obudde bwo wandibadde okola ebintu emirimu nga 3 n'okolayo wakalimo kamu. So nabbi n'atugamba nti beera ng'osaba Allah akuwonye minal hammi okunakuwala wanka wal hazani okunakuwala wal ajizi obunafu wal kasali n'obugayaavu wal bukhuli ayo Allah nkusaba omponye obukodo. Bukhuli bwe bukodo bangi bakodowala. Waliwo omuntu nga niwaba n'ekintu nga tosobola kumuggyako kantu ke, sobola kumulyako yadde n'akantu newanga okyadde oli mugenyi at least agirya ku saawa 6 gwekiro naye ng'ogenze nga tokombyeko. Ne bw'otuula awo ng'olinze bw'oti at least agirya ku makya ebadde yekyeggulo at least agirya nga breakfast naye nga togikombyeko. N'obeera awo n'otuula nga musajja mukodo. Tebalaba nabbi agamba Allah agamba mu Qur'ani ng'ayogera ku bukodo obwo nagamba nti alladhina yabkhuruna wa ya'muruna an-nas bil bukhli, mazima abantu abakodowala nabeera nga bakubiza ne bannaabwe obukodo nagobeera awo nga ye banne baba banyumiza nze mwana sikukombyako ne obuufu waki naye nga otomuwa nga ye zembeera ze Allah yabeera nga kala balaganisa ekitali kirungi mu maaso ge. So bambi mwewala obukodo okolesa edduwa eno singa Allah aba akuwonya obukodo n'obeera n'omutima ogwagaliza ojja kuba mu ssanyu era nejjana. Nabbi yagamba nti tagenda kuyingira jjana la yadkhul jannati al-bakhil, omuntu omukodo talina jjana wa Allah tabaraka wa taala mpozi nga agifunye wala naye nga si wa Allah kubanga Allah ye mugabi mumanya ge mulimu amanya ge mulaba ago nti al-wahabu mugabi arazaka agabirira naye nga ye mugabi al-wahabu mugabi awahaba. Kati gwe tuyagala kuwa tuyagala kugaba kukakooli awo oli mukodo niwoba n'esente oli nakukabira ebizibu byogamba munze ne bwoba okaaba otya kebenga emboozi story yo ng'ekwatako etya sikwata ku saving yange gwe nga bwotyo bw'oli wallahi yawa Allah janna yajja kuba nzibu nnyo okugifuna. So nabbi n'atugamba nsabe nedduwa eno nti Allahumma ay Allah nkusaba inni a'udhu bika ay Allah neogoma gy'oli omponye minal hammi okuwanka wal hazani okunakuwala wal ajizi obunafu oba omponye weakness wal kasali omponye obugayaavu wal bukhuli omponye obukodo wal jubuni omponye obutiitiizi. Waliwo omusajja nga atya gwegiramu bwoti nabeera nga amalamu nga buli kaseera amalamu musubi misinde asobola kubeera nga ayimirirawo okwo yadde nga mutiitiizi. So nabbi yabeera nga asaba nnyo okubeera nga Allah amuwonye obutiitiizi. Ye nabbi bwe baali batya niwaba atambula mu nkuba nga ye gwe batya naye ffe musajja nabeera nga otya n'okwambala enkuufiira mbula okuba nga oli musiraamu basiraamu nga bali kuba wamba nnyo n'obeera awo n'enkuufiira n'oti ogiteeka ku mutwe olw'okuba nga oli musiraamu n'oti okwambala ekanzu ekirevu n'okijjako olw'okuba nga mbw'otidde kufa naye ng'oba otidde nnyo. Siraamu beera nga osaba Allah abeere nga akuwa obuvumu akuwe braveness obeere ng'oli mugumu oli strong akuwonye obutiitiizi kawadisi n'ogamba nti wadala iddaini ayi Allah nkusaba omponye okubeera nga amabanja ganemerera okubeera nga ebbanja likulemerera bali kuwangula wadala iddaini n'okuwangula amabanja wa ghalabati rijali n'okubeera nga nkakanyizibwa abantu n'okubeera rijaalu awo si musajja wabula bakolesaamu rijaalu nti maanyi tukozesa human being ng'omuntu nga ffe oba mukyalo baki okubeera nga okakanyizibwa. So Allah omusaba ebintu ebyo nti Allahumma ay Allah nkusaba inni a'udhu bika ay Allah neoguma gy'oli obeere ng'omponya minal hammi omponya okunakuwala
omponye okuwankawanka, wal hazani omponye okunakuwala, wal ajizi omponye obunafu, wal kasali omponye obugayavu, wal bukhuri omponye obukodo, wal jubuni omponye obutitizi, wadala iddaini okuwangula ebbanja oba okulemererwa okusasula amabanja. Ayi Allah nkusaba omponye okulemererwa okusasula ebbanja ly'omuntu, wa galabati rijali, era ayi Allah nkusaba omponye okubeera nga nkakanyizibwa n'omuntu yenna. Wallahi abantu bakakanya bannaabwe, so beera nga bambi weeyambisa edduwa eno. Nkiddamu mu Luwarabu, edduwa eno ngiwandiika buli ddwa gye nsoma ngiteeka wansi wa vidiyo gye mba ndikodinze. Kirungi nnyo onyigika obeere ng'osoma za vidiyo olabe edduwa eyo, obeere nga naawe ogya applyinga mu bulamu obwa bulijjo. Nabbi yagamba nti gamba Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wal ajizi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'i daini wa ghalabati rijal. Njiddamu Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wal ajizi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'i daini wa ghalabati rijal, wa dala'i daini wa ghalabati rijal. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Bambi wena mpulirizagezaako nnyo okwekwata ku dduwa ezo, oba oli awo Allah kwagenda oyisiriza ebeere pivoti ekyusa obulamu bwo bwonna. Saba Allah akkirize. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.